Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 17 Februari omwaka 2026 ebifaananyi byentandisiza era byoli mu kulaba ku katambi kano lwe bikubiddwa. Abandi mwandibanga omukulu mubadde mututte akaseera nga temumulabako era nga n'okumuwuliza mwandibanga abamu mubadde mututte ekiseera nga temumuwuliza. But olunaku olwaleero alabiseeko wali mu State House. Gwe njogerako ye Weekitiibwa Cardinal His Eminence Emmanuel Wamala. Olunaku olwaleero agenyiwaddeko mu State House Entebbe era nga yaniriziddwa President Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ebigambo bibadde bingi ebyogeddwa ku lw'obulungi ate ne ku lw'okwebuuza oluvannyuma lw'ensisinkano eno. President Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini yasoose okuba nti awa obubaka ku nsisinkano ebaddewo wakati we ne Cardinal Emmanuel Wamala era ng'agambye nti he was pleased to meet his eminence Emmanuel Wamala and commend him for his contribution to faith and social transformation in Uganda. We agreed that government will support his family's foundation, Kamagwa Hospital, while it remains a private facility, and that the Ministry of Tourism will support the establishment of a museum to preserve his legacy. At his request, I accepted to serve as a patron of the project. I wish him good health and God's blessings as he marks 99 years. Obadde okimanyi nti Cardinal Emmanuel Wamala emyaka 99 agikulunguludde oba yawezeza emyaka 99 oba anga akoona emyaka 99 egy'obukulu. President Museveni agambye asanyuse nnyo okuba nti amusisinkanye era n'amwebaza olw'okubeera nti yakola kinene nnyo ku nzikiriza mu Uganda n'okubaako byakyusa wano na wali. Agambye ye nga President Museveni akkiriziganyizza okubeera nga bagenda kuwagira eddwaliro eryo eryakamagwa eryateekebwateekebwa foundation ya famire ya Cardinal Emmanuel Wamala era bagenda kuteekamu omusimbi newankubadde eddwaliro terigenda fuuka lya gavumenti ligenda sigala nga lya famire ya Cardinal Emmanuel Wamala. Mukadde keekamu bagenda nakubanga bateekawo obuyambi okukola museum oba ekkaddiyizo erigenda okubeeramu ebintu ebyenjawulo okulaba nti Cardinal Emmanuel Wamala ne wali bavudde mu bulamu bw'ensi eno alisigala ajjukirwa ku lw'ebyo bye yakola ku lw'enzikiriza mu Uganda. Mukadde ke kamu Cardinal Wamala bw'asinkanye President Museveni amusabye abeere omuyima w'enteekateeka ya foundation eyo ey'akamagwa n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. So President Museveni amaliriza nga amwagaliza obulamu obulungi n'okumwagaliza okweza emyaka 99 okulungi ng'agikoona. So oyo nno ye His Eminence Emmanuel Wamala. Cardinal Wamala obadde omaze ebbanga ki nga towuliza ku linnya eryo? Manyi Abaganda balina enjogera gye batera okukozesa, tugireke. Waliwo olugero olukwatagana ku bukulu. Byebyo nno bibadde mu State House olunaku olwaleero. Mukadde ke kamu kifaananyi kyolaba ku screen kakasa bukakasa nti omukulu omumanyidde ddala oyo nno ye Honorable Yusuf Nsibambi. Honorable ono gye buvuddeko yavuddeyo n'ayogeranga ye ne bannabyabufuzi abalala ku ludda oluvuganya gavumenti lwe baasisinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Kati omukulu ono mu kwogera ku nsisinkano eyo abamu ku we baasisinkana President Museveni baali tebaagala kwogera nti baamusisinkanye era nga beekutyera okwekwata omusoboza n'okwebuzaabuza nga balya kimoni ensonga y'okubeera nti baali basisinkanye President Yoweri Kaguta Museveni. Bano omukulu
Honorable Yusuf Nsibambi abaana agamba mwogere ekituufu omukulu twamusisinkanye kati olunaku olwaleero njagadde nkutandulireko ebigere nkuzzeeyoko emabega ewa pulezidenti w'ekibiina ki the National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ayogera lunye era nga teyeetiiririddeemu n'agamba nti y'okusisinkana pulezidenti Museveni. Tetujja kwogera na Museveni, tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza. Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi. No, Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkuwayo mmeka ate ffe we are not for sale. So kitwayogera era kitwogera. We are open to dialogue. We are not open for sale. Kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna alina ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear. Byenjogera mu lwatu byenjogera ne mu kyama ti ffe kyetwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukuba jjeeke oba tetukuba jjeeke. Bannayuganda abaleke bagende maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo. Bigambo byayogerebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku nsonga y'okusisinkana President Museveni n'okubeera nti banyumyamu oba nga boogerezeganyaamu naddala ku sayidi y'oludda oluvuganya gavumenti. Ye yagamba nti kyenjogera mu lwatu ne mu kyama nkiddamu okumusisinkana ABCD wabula ng'ate abamusisinkanye gye buvuddeko batandise dda okuba nti ebigambo babyogera babikuba makiikakiika era nga bannaabwe batandise dda okuba nti babakuba mu tooki n'okubabuuza oba ddala ensisinkano gye basisinkanye Pulezidenti Museveni yabadde ensisinkano ya bya ddala nga tegenderedde bo kwekkusa na kuyisaawo byabwe. Eyo tuvuddeyo ku screen akatambi koolaba katambi kannaku nnyo nnyini ddala ekkeesi 3 mu maka gamu tegeeza essanduuko 3 mu maka gamu essanduuko 3 mu nnyumba emu oba ku kijja kimu abantu ne baziikwa ku lunaku lwe lumu nga baafudde mu budde bwe bumu. Kyannaku nnyo nnyini ddala era kiyungula ezziga. Abantu 3 bonna okuva mu famire emu baafiiridde mu kabenje e Buwama empijaawo. Wabula ekisinga okunakuwaza bano baabadde bagenda kuziika muganda waabwe e Masaka. Bintu bizibu nnyo. Mulimu ennaku etuuka ku munno naawe n'osoberwa. Bwe kuba kumugumya n'obuuza bwe wandimugumizza singa abadde munno nga tolaba. E Buwama awo mu disitulikiti y'Empigi ennaku yabuutikidde abatuuze b'e Buwama. Abantu 3 bonna nga bava mu famire emu bwe baafiiridde mu kabenje akaguddewo ku luguudo lw'e Kampala Masaka. Wabula ekisinga okutiisa oba okwewuunyisa kyekyokubeera nga bano ate baadde bagenda kuziika muganda waabwe. Okuziika gye baabadde balaga kwabadde Kimanya Kabonera mu Masaka. Mumanyiyo bulungi ewava Honorable Abedi Bwanika juzi musajja wa Katonda akalulu baakamukuba. Nange kozesa ebigambo byokka byesobola okuba nti okozesa oteeke mu comment section awo okusobola okuba nti ogumya famire eno. Bafiiriddwa abantu 3 kyokka ng'ate n'abo abantu abaafudde baabadde mu lugendo kugenda kuziika. Olwedde baabadde balinayo okufiirwa kwa munnaabwe yafudde like muganda waabwe yabadde afudde. Ebyo kambikomyawo sijja kunnyonnyola mbeera ya lukulu tokota naye ng'ebintu bizibu nnyo. Kale
awo nga tuvuddewo era nga tuteekateeka okumaliriza emboozi eno. Wakati mu Kampala obanga oli muntu abadde yeetegereza ennyo emitimbagano, wabaddewo embeera y'amaanyi nnyo nnyini ddala ey'abantu abadde batandise okurekodinga obutambi nga bagamba nti bakubiddwa oba bateegeddwa ekiro ku nguudo za Kampala ezimu. Ne bakubwa, abamu ne baasibwa emimwa, abamu ne bayisibwa bubi nnyo ne basigala n'ebisago, era nga babadde n'ebintu byabwe binyagululwa ne sekunyagululwa yenna. Wabula abantu babadde nga beekubira omulanga eri poliisi nga bagibuuza poliisi nga musirise, munaamala kutulaba nga tufa tuggwawo n'ebintu byaffe okubbibwa. Kati nno olunaku olwalange nakusomezi 17 February omwaka 2026 poliisi mu Kampala n'emererwano, the Kampala Metropolitan, ekiro ekikeesezza olwaleero ekoze ekikwekweto mwekwatidde abantu babadde 258. Ebyo nno nti byemu ku bibasangiddwa nabo emisokoto gy'enjaga nga bagipakira n'ebigwa mu kowere. So ekifaananyi ekyo kyolaba kikoleddwa oba kyakubiddwa poliisi nga bagamba nti bakutte abantu 258. Bano nga bebagambibwa okuba nti be babadde basuza abantu ku Tebuuche mu bitundu nga Nansana Westward, Kyebando Nansana, Kyebando nti za mirundi ebiri. Abantu b'Ekitukutwe, Kiwologoma, Namugongo, Kira, Kyanja, Ganda, Nsooba wamu n'ebitundu byonna ebyetooloddewo. Bagamba nti abantu bano basangiddwa n'ebintu ebimenya amateeka nga si njaga yokka wabula nti babasanze n'ebintu ebirala ebiwerako. Poliisi yategeezezza nti yakola ebikwekweto bwe biti ebirala bingi nnyo okwetooloola Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo, Wakiso na wonna. Bagamba nti kino bakikoze kwongera kunyiga n'okunyigiriza okusaanyaawo oba okukomya obumenyi bw'amateeka obubadde bususse. Wabula ate abamu bagamba nti bannaye bakwatiddemu abantu baffe nga bo tebaabadde na buzibu. Ndowooza era poliisi wemaliza munnange ekolamu okusunsulamu okwekenneenya abo n'abatali. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno abasiddiyo omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.